nga bwe mukimanyi bulungi nti Daddy ali mu kutabaala nga alambula ku baana be abaana be mu Kristo era nga olunaku olw'eggulo yabadde Maya ab'Emaya Daddy mwe mwabadde naye olunaku olw'eggulo so olunaku olwaleero ali ku Fogimu era nga byonna ebigenda mu maaso ku Fogimu ngenda kuba mbibalaga wabula wano mukkirize nsooke mbalaga ebyabadde Maya era wano yabadde yakatuuka nga bamwaniriza mu ssanyu eringi bandi yabaddewo Mami Vivian yabaddewo Daddy Robinson naye yabaddewo kwegamba bambi omukwano mungi gwe mulaga jjajja mwami mwebale kubanga mumwaniriza mu bitiibwa ebyo yatambudde ne Pastor Daniel Mogera era nga naye yabawadde obubaka obungi nono olukungana lwabadde lw'abasingo yabadde azze okubanga nate anyumyamuko ne basinga abo era nga byonna ebyabaddeyo ngenda bibawa but for now mukkirize mbalage essanyu eryabadde ng'ayanirizibwa then video eyo gyekoma Pastor Daniel naye mutaddeyo agenda kubanga ayogerako namwe naddala mwe basinga okweno video yennyini Pastor Daniel Mogera agenda kubanga ayogerako nammwe Katonda abankumire ebya Fugimu nabyo mbireeta.
ngenda n'empulira abakyala abamu njagala kubeera boss lady. Boss lady yekka ali mu Bayibuli bamuyita Jezeberi. Tunuulira gye yakomekereza. Mu Bayibuli eno tetuyinaamu mukyala yenna gwe bayita boss lady. Eno ewa Katonda tebikola, bikola eri mu nsi. Eno tuyina ba submissive ladies. Kati Mukama akuleetera taata nga tonnaba kufumbirwa, tuli nzikiriza, tuli basingo ffenna wano, tuli ffenna. Akuleetera taata enkolagana gy'okolagana ne taata wo y'engeri gy'ogenda okuyisaamu omwami. Era nze mutundu eyo mbagamba abasajja ng'okwanya omukyala sooka otunuulire enkolagana y'oyo mukyala ne taata wo. Bw'ayogera ku taata we, taata wange talina makulu, ali awo kisajja tekirina magezi, nabagamba todduka, funa booda. Lwaki? Kubanga omukyala engeri yonna gy'oyisaamu taata wo y'engeri gy'ogenda okuyisaamu omwami wo. Tuli ffenna kati tetugenda kulinda bufumbo tutandika okuyisa abantu obulungi. Mukama akuwa taata omuyigireko, kubanga engeri gy'oyisaamu taata wo enkya gy'ogenda okuyisaamu omwami wo. Bwe nkulaba ng'ovoola taata wo omwogerako obutonotono, talina magezi, ng'omanya n'omwami wo oti bw'ogenda okukola ki. Era omusajja ali wano nze nga kuwadde gaako. Sooka omubuuze, taata wo mpozi muli mutya? Taata wange kali eyo tekalina magezi, dduka emisinde. Kyova olaba sitaani byonna ebya Yobu yabijjawo n'abitta, naye Yobu mukyala wa Yobu yamusigazaawo. Lwaki? Lwali lubiriizi olumenyese. Buliza neeba, oli lubiriizi lumenyese oba oluteredde? Bw'ola olubiriizi olumenyese kitegeeza ogenda bonyabonya omusajja paka bw'asobola okwejja mu nsi muno. Naye bw'obeera olubiriizi olulungi kitegeeza ogenda kubanga okyusa omusajja oyo, omufuule Katonda kyayagala abeere. Gamba, ayi Mukama nyamba okufuuka olubiriizi olulungi olugenda okukwesa ekitiibwa.